Music ali atya Baur. Music tabadde mubi. Abembere yagwawo bambi. Yakosa bangi. Okay. Kikiriwo ekinene ky'amaanyi. Production omuyingira mu Eddy Baur. N'otandika okuba music business. Okyajjukira omwaka? Nkyajjukira. Mwaka ki? Yali 2008. 2008. Natandika nga DJ. Kale nawe nali nkola bagita science abamu bagimanyi. Kati nga nkolako gundi. Kanenjiga kiri ki program kyafu ki FL. Jitake. No batule ngoma. Nga no DJ mta DJ Shady. Shady. Nga tukwa remix. Niyo banaiza yaddawa. Jali era chali DJ. Shady. Nga production ya mva tachamtwa ya budde nnyo. Awo nentandika okukola. Okay. Kwe mwaka ogwe nandikira ko ddala. Nenga yiti kyebisere byo watandika naye jo wenyumiriza muno gamba akayimba kakuba era abantu bamanyi. Bisere binakola akayimba kali kamanyi nenga kali kamanyi mu bantu. Kali kabafana baba tulukunya. Kanzi jake wabi. Okay. Kanzi jake kudali ddala. Okay. Ogenda die makindi. Obayi we wali entandiko era we wone kati wo chai. Nali busega. Nenzi natete nilukanzi najja nankombinezi makindi. Okay. Awo embera netabuka. Awo kale nga bikyuse tumaze okubaza Sitya Loss go down lozonna. Nenga mukuyingira awo nga kutandika awo. Gakutandika. No kuba Sitya Loss. Najikuba Sitya Loss. Mukukuba oluyimbo olwo wali omanyi nti lunabeera lw'amaanyi okutuuka nga we lwatuuka. Naye simanyi kuba mukamba yakiyimpa kuba nze ate kyamisa nze nanonyo muyimbi. Gowa mugamba jantukole. Etwaka nagikolera big guy. Atero kuyimba ebimba bwe biti. Yes. Kanenyi wana azizi nga bagisamu bwe bati amaso. Kati ogisindika Kenzo najimusindika WhatsApp sawa yampe namba ye. Sewa. Yakomondoza oba kumacha. Ekintu ntuvoicingirawo. Oluyimba ne lufuluma. Ndiza ekomanda misana. Bati yatula ku. Naje ntuvoicingirawo. Twasoka natumalinya ddala Sitya Loss abituma bayita ninya ndira bidde ninga tiyali Sitya Loss mwasoka do alinya ddala. Okay. Lwadda muno okolo oluyimbo olulala lwo mention inzao go down. Shibanga akyali ne Palaso Mutimu no sleep. Kigoma kyali kyamaanyi. Alinga napera nabayiza wiyiza ngomanyi ngaba unanicha kwa nyone AK. Kateza AK mu bisere byali kyali wonyo okusinga bali. AK yali kyali wange. Eke natandika naye ne babafana abo bonna basaha bonna. Okay. Abayimbi kiki kyo bafunyemu ebadde nga challenge joli. Tebasasula. Tetwandika bitasasula lusi baba tebalina. Osobola okukolera omuyimbi oluyimbo olw'obwerere. Kisoboka mu mbeera gy'abagiddemu. Asobola kujja nga muganda wange noluyimba lulumpisaawo. Nesa nsikola ki? Sina nengenda kuwa nga nfunye. Nemukole endagaano. Kale olusi wafuna. Ate erabira. Aduka budo. Ne bawa lwachi abayimbi abo tebajjukira gye bavudde kuba kyemanyi nti ba producer bano be bakyasinze nnyo contributing percentage esinga ku muyimbi. Koza jjanga oluyimbo jjadusanga luyine eddakiika nga 3. Bawa n'alufunza n'alugattamu engoma ewooma ne lufuuka ku ddakiika 4 oba 3 n'obutikitiki obugwamu. Naye ate we bamala oddukola nosanga akasente kamuwadde nga katono n'agenda kuwa video ate n'amulaga nti nno amuwa nyingi negwegamba n'amutwala nnyo ate nti wakabinyo okusenga kuwa audio. Bawe ekintu ekyo kiva kuki? Simanyi oba kitwala oba fe batwala nga ki. Kale lehofu twabalekerayo twakula ne tubalekerayo. Kiki kiyinza okukolebwa okuyambako? Kirowoozo ki ky'oyinza okuwa abayimbi abo baleme kubayisa kuba mwaba bazimba. Kati fetuli wamu chechibi kale tuba wamu osogama kati gundi no wachikola wan temudda mukumugiza nena ulira association za ya pawo antuli bavu olaba asokujje wange nemuga blood sikina kule mitwalo 8 na olina mugamba bugambi hanzi nompe kyabiri aga tutika amasanyalazi. Okay. Nakola natu oluyimba. Okiraba kati kiteno kitta katali ababana bataba abayala yalabo. Okay fine. Association za mwezinzo bayambako okuteka oje gundi eyo. Nekisoboka. Association ya fetu tukagamba tusafuna tesende nga bayimbi bano nebo tebatu desende. Netugamba manyi tukatani nga tukwa luyimba. Tufuna ko percentage endagaano. Sasa zogenda ofuna online. Nemba afunye ko 1 ngofuna 99 emmala. Nga producer nawe no sigala ng'olya ku hit yo kubanga senga bwe kyali bwe kiti ono Sitya Loss yali badamu funamu kibala abasajja beze nsinda bagagga nika nzira tukako ne ngamba manager omne mugamba manyi nakindi kitapuleze ngamba wate zokola anti ye
nemgamba ninagundi zibiri packages zibiri package esooka ogenda kumpa bukadde bubiri obaka mu kitundu mamuyimbi munene oba ngenda funa percentage yangu na signinga bwano olimba dukola for free nezija percentage yangu yeno jogenda kumpako buli olimba lukoze kwa iTunes bali koze biki mfuna ku YouTube mfuna ko iTunes mfuna ko nemba afunye kam kobo omuntu nze nemba afunye ku ofuna 99 aba nene nnyo neka kati awo wenandi badde nsabira UPRS kuba jamani sobolo kikolako baba studio eyo yiyo yange tata kuvadda waliwo empapula ze nasanze mu kkubo nga waliwo ekikyuse kyekyakyuse mu sabule eyo anti yali sound cover kati ne tukola company gye bata Sabala Limited erimu omimbi wange restaurant zaffe kati student ne tugifuka ne tugamba ebere under company kati kyakyuka nenya tukyusira abasinga bamanyi sound cover kani tukyusa ne tufula Sabula kati eri wansi wa Sabula company yes fine ekyo nkyagadde kyatukawo wakati one Chameleone Joseka bawa ateto nimba kubana kula bangu otabuse ngogamba ono musajja mubi nnyo ozo ogenda kubwa road mayor gwani agenda kubwa road mayor ngonkoze bino byonna bali kasajja kabi ne olabika kubanze we mulundi gwe nasokola babawa nga atabuse alayika muganda woyo yakukola ki kyatukawo kale wabeera obutakanya bambi nenga bimanyi ale fena twatunyumiddwa lunako twatunyumiddwa ale bonyumirwa kiki kyotegeza mu kunyumirwa bali na vibe kati bambi ne kijjawo fena twanyinga kuba yasoko kulaga obunyivu yakola ki kale kebera nikya munda mu studio alaganti tinga ogenda kuyomba mu bwe kwasa obusonga songo tuno kitegeera kale nga omanyi ye bwati we zembera nedala ebyoma yabyonona microphone yagenda uyava mulano yalaba nga simwadde budde nnyo nga yagala kuyomba nagamba obusungu kambu design kambuze ku muganda we kuba yanoonya akyakayina gye yava nga yinako ekisungu kye najja tukole kuba kuba wakyemmanye nti oli family friend ya twayomba twamala ebinterview ndoza olunaku wenagenda ku interview enkene tuddawo n'omusonyiwa tumulonde kuba road mayor ekyali bwangisha ebiri byaggwawo katulika tulinga abaluganda abaluganda bita ebyekola tebyati okay twagala kumanya hit yeno ekolebwa etya kuba okoze hit eziwerako ddala ne luno luli mu background bayita Hana Palaso ne Chameleone bo walukola hit nze nzija nayo ng'omuyimbi obanje nona wobawa osobola ndikukolera nefuka hit nedda gwaji makinga ntya otekamu amaanyi mangi nnyo hit ate n'omukisa nago gubeerawo kubalwa oluyimba olubeera nga terubadde ku radio nenga hit oluyimba la Palaso Malamu lwatandikirawo kusabula tulye nga tuteeka butesi kuwundi abantu ne baluwuliriza naye nigeri kudda mukuwulira oluyimba bagenza dukola video nga hit kati kiki abaana kye balina okukola abalina okusaya n'oluyimba hit bagiwa obudde kyengeredde okulaba ku nnyimba hits zonna bagiwa obudde kuba olaba kalize ennyimba zenkwa tuziddamu tuzadduka leero ne tuvoicinga bulungi nnyo kalize nteeka ku simu yange nentwala iwaka n'owuliriza nempisa ndika mu motoka yange kane nomimbi nagenda nawuliriza kali fena tetutera kufuna mistakes ezirimu okiraba ntudda ntukiteeza n'olugundo baaliwo teyali bwatyo byali birala nannyo naye netubikyusa nebitereera okay fine ekyo nkitegedde kitegeeza oluyimba tuliwo obudde baliwo obudde ali nosayo omwoyo okulaba tuluyimba lwo olufaako enkwatagana y'omuyimbi ne producer awo mu studio nayo tekina kyekigattako kigattako kuba omuntu obulina omwagasa ekintu ki kati takimwagazisa takyagala omuntu yenna ayagala okujja omukolerewo mateeka akigogoberera sinanye mateeka nga nze naye kuba management yange erina amateeka baba tuseewo amateeka gafunira wali kiki kyewali ofunye mu mulimu gwo nga kyali challenge y'amaanyi challenge gye nafunako mu mulimu gwange nga nze eri personal nali nkyalina teete
studio yange nali nkola ndoza nakoma kulimba Bakuri ne AK beta ngundi waliwo okulwanga ebiki oli awo studio yange ne chankalana bubi nnyo kojja muliro kuchankalana sikutegedde kyo ngogenda kubendanga yekuba yokka ni kali fa kirabako enyimba z'abayimbi zonna ne zigenda ne bijja amasanyazi ngava ku wange wokka nafuka nga bakikiri mu studio yange muli mweddogo mu production mu mirimo gyamwe gye mukola sali gambye nti wamwe eriri mpozi kali wabalikozesa kwali tetusaba tewaje kitubeezezza bambye nogamba kati kuva naliwo nakati era nkyaliwo ngenda bagamba mweroga temuva olaba nti nawe ogira nekisala n'obula n'ovaako wesiro tulabirawo omuyaga nga gukukomezaawo kyogambe emandwa bawaze emandwa ze bagamba eziriyo teziriyo anzewa ndali mana zisaba nnyo Katonda abantu bamanyi nato tugenda okukola tusaba Katonda gwe tutamanyi wafana na Mukama Katonda nanyine biyinza olimba luno luteekeko omukisa olimba luteekeko omukisa kiva gyo oli nanyine luyimbo balina ebisiraani bye lwaki bagamba nti muteeka obuliri mu studio wabulira ekyagwa ku munywanyi gwe saagala kwogerako mbu musabula n'osabula nedda waliwo bagambira sabula ogira n'osabula nasabulirawe kiki enkolagana y'omuyimbi omukyala ne producer tulina gikuuma tutya ereme kusukka bisa